mwesonyiwo munkubira simu wendi simu yange kweri oyo kakutadde yawo tutandise welcome to yet another edition of Zubeda Live abayi go gula ogundi ya Nemunange nze nako akakamanyiro kamwe byagira ati namanyira byagira najja nakuyingira nanyingira ne tukyalina ekisa ne bajja kitumalamu Zubeda kijjagera kitugwamu ekisa twakikomya abantu akamanyiro kagenda kakula omuntu Zubeda abeereyo tayina wadde kyali munsi nayagala ayogere kugwe bade manyesi wajita kati zeke abavako kafiba muzee kali ka video kabali batamza kali kakadde nakakola kuyisima nange wamazi jukali bakakola kuyisima nakakola kuyisima ka video ndoza ke kabateeka mu akamanyiro nebaga kati Junior brand mulekwa keti je tumumanyire nze Zubeda principle kwentambulira bomanyira nkumanyira atata kumanyidde sikuyinaako buzibu era nze bwoba tonjogeddeeko nze Zubeda kasita otunula mu kamera eno nonjogerako nange ye kamera era mwenja okudda omuweeremu mu kamera abantu bangi bamanyiira omuntu aba ayina ekyamakulu kyayagala okugamba essimu yange kweri naye najja mu kamera ate bwamala ne bagamuwa ekitiibwa anoonye buvyu bwe akumanyire nze Zubeda nali nakafirwa taata wange nendaba abavubuka babiri magala nono Julius batudde mu kati abavubuka oli kitaawo ate omuntu atategeera abeera n'ekitiibwa mu nsi okula myaka bajinja abantu bakulu bameze envine mu kabina nga weetaaga muteekayo bbulaaka sampo basiru obusiru tebuliiko myaka you can be stupid at 70 by the way nali nkirabye you can be stupid at 60 but you can grow up at 20 neba ngambe gwe ne Julius muinamu just obutakkaanya abantu butasiima nze newunya ba YouTube bana abamu kyetugenda obakolera Zubeda I'm one of the people who give out content to every YouTuber without pay mpakwezi ate basasula nze nange nawanga abantu content mpakwezi I give my brother Kasuku I give Saimo I give Sakozi Farouk Zubeda singa ngamba nti buli wiki nyenda kuwa YouTuber content zennaku nyabe zenkusomedde sina kyenkola lero lwakubiri sina kyenkoze just making interviews and for us we don't need money njagala ofune ku sente kubanga bwenkuwa content wange nofuna emitwalo ebiri noba bulungi yesanyu lyange nange manyinga we bakola YouTube nange nsobola okugula kamera ate nawe nofuna ate nange nefuna nange neneryamu nze Zubeda abantu bajje wange ne banga Junior oli musiru ezo views zoyina kola YouTube yange Zubeda mu nsi tosobola kuba everything you can't be a content provider you a YouTuber you are an analyst you a producer tosobola kuba kyekimu so kati Julius mufaji kakati Julius yakubira Frank Antambi nze oyo mvubuka Julius ndalabanga ebintu byakola by'abazonto because the city zonto segira siri bazonto because for them they are comedians bekunzi and me I went to school I studied I have a proper job ono Junior wa social media mulala nnyo ku Junior oli atandi sokola ataumba mulala kakati nga kikubira this young man Professor Frank Antambi mayinze ndi muzibu am hard tomala gantukirako tambiga ngamba nti kola ne Julius netubadde tusaba otuweyo omweyo content nga mugamba nti abavubuka abo Ntambi sagala kola nabo I have no history with them zabatu onabe enkola nabo I worked with them because of my dad I have history Zubeda ndabwe tukera ne tuyomba olwalero sobola kubera Kasuku ne tuddawo ate era bwe tuba tuyombye Zubeda inabyo tasobola kuvuba because we have history twina ekitugatta tunagamba nje sekola na muntu nga tewaliwo kitugatta you a stranger there are so many people Zubeda betubeda na munga strangers in our life nga circumstances ezitugasa ti hai nomutabula mugenda bayimbi aba basinga ogenda no wana omuyimbi n'omwogerako ne ku birthday yo tajja
Nawe wakoze mukolo n'omwegaira. N'omwegaira n'omugati wange. Brand yonje pushinze. Jangu. Nina wasa tugamba. Nina wasa tugamba. Nagaweza obukadde bubiri. Nagaweza obukadde obwo. Nkufuna nnyo. Ono waloje. Yes. Sindamufuna. Mugambe. I'm in an interview run. Tell her to come to Professor Kibuuka Lane. Kitegeera abuze Professor Kibuuka Lane weri. Ate mugambe nyenda. Umanya abawala obamanyi. Nagwe nasuze naye muloji naye afuuse ekizibu. Mama n'okungubakako. She must get her payment. Osasula. Kale manyi go wetu. Siriya byabwerere. Nakuzeno. Kato kyetunda gogo. Bakazi mwafuuse ekizibu. Ayinza okutagondizo. Kati Julius. Kakati. Ntambya kusaba. Ntambya ngamba. Julius mweyo ki? Ka interview. Ka interview. Mugamba nyenda kikola lwakuba gwe. But I don't want those people. Sirinako history nabo what they do siri comedian. Nganzikiriza nga Julius ankubira ngamba mwami tamaleje baleko. Njagala tukole okiriza ati yenzikiriza nyenda kuwangayo buli lwakubiri. Nga mugamba kati nyenda kusangawa. Nga nsoka mugamba nti nze gasida kuwa program. Soka kujja wange nentesa nina bye sagala. Sagala kuwa content yatoleta abanvuma. Ngaba YouTube abamu bye bakola. Omuwa content omuwe emitwalo 3 n'aleeta omuntu agenda muwa nusu kasanvu atakuvume. You respect me, I respect you. That's the unwritten agreement. Botampa kitiibwa sikuwa kitiibwa. Then ngangama ntugenda shootingira wakanzijeewo Zubeda nako okuleta abantu ewange. Omuntu ajja napama motoyo ta flashinga bajja bali entungo. Ninawo ki YouTuber kye nakyaza. Nekisooka ennyumba yange yonna Zubeda fatulina zi freshena. Ennyumba tusula mu rooms. Naye gwe omuntu n'ojja mutoyi omukka ne gufuluma ne gukwata eddiiro ne gukuba ne guweta mu kisenge ky'abagenyi. Kwa walidde ensenene n'enswa. Bijja byegaaya. Kyekyatamya okubaleeta. Katoleta Julius. Ne muga Julius tojja kujja wange. Kakusange woli. Nze bali tuba bajange wange ne bapama n'amagye ne bali. Okuza tweyo Zubeda ogibalidde. Tujja kulya abiri. Kyokka ogenda mu content n'akuba ne. Tujja n'abantu nga basatu. Akisiimulire ngatto akikubi bonna baagala okulya balinga bisukumu. Balidde tray y'amagi. Ogenda bawa ne content. Ono kakalamu namuwanga content yansiibula. Yakusiibula ng'agenda. Nze neewuunya abaana abo ba YouTuber. Namuwa views sentiment. Naye omuntu munno mugambe konti Junior munne gwe guno gusi okumanya akaana ako akakalamu kazibu. The last time ngali nnyonyi ncha yajje wange. Teyakunyega. Oba yalowooza ojja mmuloga ebintu byogende bweru mbu abantu teboogera. Nakati Zubeda gwe abasoose okulinnya ennyonyi. Abantu balina ebizibu. Abantu abamu maalo. Visa webegenze mu ddogo kyeri jjo gisangula abanange. Munnange musobola muloga n'atwalinya ennyonyi. Nze kakalamu kale singa yansiibula. Ati omanyi Junior nzeeko Canada. Embeera wano ekoze eki? Eganye. Osanga nandifunyeeyo ke musibirira ne mugaa nti owange. Ng'omusibirira ki? Baagala nnyo amenvu. Abalinnyo ennyonyi ebiwagu by'amenvu. Omuganda kati ate alukutambulire. Kakati Julius ekyo. Okigaa kankusange wooli. Kakusange wooli. Nga nkisanga wekirira kisanga na Makerere awo nga kiŋŋamba ngoberera. Kyanvuga mpaka okawempe eyo mu slums. Mulagawa. Bwe kiweta kyenva nsiba emmotoka yange n'ekigaa Julius. Nze sikolera videos mu slums. I'm a public figure. Singa banzitira wano gavumenti njigamba nti. Tinabadde nkibayo kyeno. Mbonabadde njagala kuwa gondi wa. Mbonabadde njagala kuwa gwe content. Kyakola yeyo office eyo munda mu slums. Nga tutuuka obusungu nga bunkwata nga mpakinga nga kiŋŋamba olujja lujjudde emmotoka yo sobola ogipaakinga wabweru n'ekigaa tolina magezi kisajja gwe ndeke emmotoka yange ng'ettaala lyokka balijja Germany nga waafunye n'empya oba wali oyina eri enkadde nalina Subaru empya 215 zino ezaakajja nekigaa singa amataala gange bagabba Julius ogenda kuŋŋamba oti ku bunaku bwenkulabako emmwe gikusiiwuse kufuuwa mmindi. Afuwe mindi. Kati office ziri wano. Nenda bakasisire emabbali. Kache. Sabo.
nze sirabanga YouTuber mulogo nga Julius. Era bwe akugamba nti agenda kukwata akasolo akazze wano dduka. Kati gwe tomutya. Kati nze nange engeri gye nnina empewo zange omutwe gwannumirawo. Omanyi abasawo abalogo n'abalogo beemanyi. Omutwe ne gunnumirawo. Kigenda okuintroducinga nga bwe tutudde wano nga kiwunya taaba kyangamba kanze nze kyasooka komonta mmindi. Kikoleko views zijje. Views zijje. Kisooka kisiraanye abakozi olwo lwonna olunaku basayimo views zeveera olaba kuteekayo video. Eddogo eriri mu ba YouTuber. Ogera kuli awunya taaba. Eddogo eriri mu ba YouTuber. Otekayo abantu bakuba ogwe. Alaba weyongera kati otekayo video ku ssaawa 10 w'osobera traffic. Negana. Sendi oyo yakolako program ne YouTube. Nafuna views 3. Abayina waali agenda okulaba akantu bakatadde edda 1 hour ago. Kaliko views 3 kyava kubera YouTuber owange. Akantu kabadde nti nange simanyi. Nenga ddogo ly'aba YouTuber. Kukuba mugwe. Ani alina content wabata mussa wange muleetere bali bamuvume. Lwaki bano batulwendinga mu kifo ky'okujja gambe Junior. Gwatulwendinga. Nsaba kukoleko. Nsaba. Mumpisa. Kubanga Zubeda wali ozimba erinnya lyo wayina ebigendererwa byo. Yes. Tewali zimbira kyalo. Kati munnange. Agenda kukola kawunya taaba. Awunya taaba. Ne muwayo interview ejo. Bwe yaddamu kuba saakwata. Kiki lwaki? Ntambi yankwera namuga omusajja we yawunya taaba tasenya. Nze ate YouTube atasenya nga awunya taaba sijja kukola naye. Kati gwe sigala ki? Naye. Bagenda wano recent leggulu ewa General. Baba we sente. Mbu wagenderako. Banwanisa. Tewatuuka? Nali nina okugenda nabo. Ne wabaawo ebyaliwo era byavaamu entalo z'amaanyi. Kitegeera. Ne njogera ne General. Bwe nayogera ne General nampa emiliyoni 4 40M era nali ne kasuku oyo email nagisindika awo nga nina kasuku emugamba General kino na kiro kye kikoze eki kye kibaddewo nampa emiliyoni mago 4 gamba kano nkojo ako miliyoni bweziti ogambe ne Barclays ekole ki nga nina kasuku oyo ya kasuku yaga Junior yafune twakulabanga n'enchu no kati nafuna ezo sente emiliyoni agaana nze bali bandese nego nozifuna nga tomenyese nezifuna nogenda sikoseti nga tasuze nayo nga sisuze nayo na lugendo yes kwaze je namanyi tamutabani we dear son kati ngamba abantu bano bayagaliza boka ahiya nga bamuwa obukadde nga 200 kati kwezo sente ze babawa project nno ya maanyi wanje walojera wanje gwani dash ndi mu interview nkubira ako like an hour after I'm still shooting nengeri gy'omuzemu nga gwabadde ogenda ovuma ndowooza tonna mutegeera ebivume ebiri ku ssimu eno ebivume ebiri ku ssimu eno gwe nkubira nga tolina ky'oŋŋamba mbu Junior yankubuuzaako nja ku buli omu mu famire yammwe wakedde tulina bakojja abo bakubuuzaako saakamanyiro ayinza okwakubuuza kati oli mu mbeera ya kipulani tebyagana kubuuza bamaama baabyo bikeera kiri ku ggwe kibuuza kutusiriwalirako nakedde sina bambuuza gezigezi ofunye sente miliyoni 4 so kati bwe bamala obbawa bonna nno baabawa boolaba abo wata Dr. Tiamale bamuwaayo 3 balina project gye baliko kulanga bintu bya mukulu baba project nene yana badde wano ne balunwa nga project nene akasete kwe kali awo naye kalimu ekikono ky'amaanyi nga bateketooka batuyita eggulu bino Geno Idru bamuyita Geno Idru Geno gwe yakwasa social media namugamba Geno Idru sigenda kujja ggulu nga tewaliwo possibility ya kumiitinga ani General naawe oli Geno nkusaamu ekitiibwa naye ensonga General yazikola ki yazimala nga ngamba tewaliwo TikTok agenda laba General twagala tukole TikTokers
association eyakirabira omufere Eddie twavaawo okwo ne Eddie oyo bubi nnyo ne Frank Gashumba mwetwala mudda twetwalamu kirabira ne Frank Gashumba baali besi omanyi nekirabira mugezi kirabira yagendanga diru ya URA yaleeta obuzibu kati bano Frank Gashumba ya applyinga URA enemuwa diru afune ba influencers gwe tebakwita afune ba influencers twogere ti URA yakoze eki offices nga Frank ampita nga mpe milioni 2 ze nafunanga buli mwezi kumbe kirabira naye diru yali agikola ki ajetaaga agenda mbala abaga Gashumba mufere Frank Gashumba nga amukube ekikono Franka omusajja bamubeeredde kinga mukonya ekikono Franka nga mukubira nga mugawa ategedde kirabira agenda akola ki akuyiwayo nga Franka ngamba nti Johnny yabyo ngambye ebifu olabika gwe olina obuzibu n'ekirayira ngambako omukyala gwe nateekako wa social media nga muteekako n'agamba Franka nti ye abeera akwogerako bubi Franka ngagamba teekako kirabira ali besi kati olwo basajja bagundi bano babawa ssente mmeka ba Julius bamu miliyoni nga 2 kwe kufuna magala era kati Julius obwo bwakola obwo busikiti obwo bwabizonto ebyo bya revolution kati yalina okufuna abasamiza ab'ebyobuwangwa ba magala abo basomesa ebyobuwangwa era tubulanga oyo magala abeera asomesa byaki bya buwangwa we mamala we bali ya ebimu ku project zezimu ku projects magala banji nnyo bagenze babateekako project nene bagenze bakola ki babateekako in fact ba influencers aba ba TV na bakasete bakakoze eki bakaliddeko ba promoter nabo bakalidde nabo bakakoze eki kati obuzibu buvaawa kumuwa 2 kati obuzibu we bamala okumuwa ssente akomawo agamba abantu nti teyali yeewa genero kati yagamba bali banne bazonto naga teyaliyo talinyangako wa genero sale nze Zubeda nina ekizibu kimu omuntu oba olya ssente za gavumenti yogera nti nzirya sikyayagala abantu babuzaabuza abavubuka kugenda kwekalakaasa nti muli mu struggle ng'ekiro mwambala gomesi ekiro nemulaba President Museveni era nze bwe nali ewa Bobi Wine netegeera nti ebintu bya struggle sobola birimbiramu nze mpulira ennaku ng'abaana b'abandi bafa Zubeda abaana bafudde mu struggle mpulira ennaku ng'abaana b'abandi bali mu makomera naye ng'embwa ziri wano zivugula mmotoka mpya ku maanyi n'omusaayi gw'abaana abo Katonda namugamba kiti namanya n'ensirika nze Zubeda nkolerera ggulu bwe kimala ekyo ekivubuka okuvaayo ki Julius nekyo ate kirinnyanga ggulu n'owulira obuswanyi nga bukutta n'ogamba amazima gano gonna ge nnina bano abaana mukolagana ne state ate mugyegaana oba bali bateesa nti kireme kubeera open naye kati gwe omumwago tegukuganya bonnanfuusi ku bonna waliyo abaagenda ne beekubya n'ebifaananyi ne babiteekayo benjagala mazima gali bafuula badde amazima gali bafuula ki baddembe Zubeda buli wokolera ekintu ku mazima togenda kufuna bizibu naye buli amazima we gakukendeerako geyogera amazima oba ensi ekkube naye ng'asirika nga Dr. Tyamala agamba mbu bamutwalira ku mudumo gwa mmundu okumutwalawo wa genero mbu bamutwalira ku mudumo gwa mmundu era ye yali tayagala nga kyakubira n'abagenda essimu bakirinde bweyo nti munindeko mbasange wano nenvaayo nga munnamawulire alina information nenkiralifayinga ne nga Julius wafuna ssente era ssente si zange era sikulinaako buzibu neggulu wabaddeyo ge mazima ge natereeza nenzira ewange awo obuzibu bwatandikira awo wennyini ne batabukaawo bamu ku bali mu bizonto ne bankubira
Junior olimba byoyogera tebiriyo abamu nga bangamba Junior biwamma kituufu omusajja yali atulimba olina bootaasizza ate ne bategeera amazima kaya anti yabawongayo eri yabawongayo mu masabo n'abawongayo newa jeno kati nemba taasa basaba zonto baddemu amagezi waliwo bannabazonto bazonto banne bazontoke tumusajja yabawongayo dda yesizonto balabula tawo ne lubaawo awo bizonto ne bigwamu kyano bazirwanidde awo baawukanye bubi nnyo bingiddemu ne poliisi kwawuli omuvubuka yali alemedde kyano bambi yagitwalira ddala bambi omuvubuka oyo omusajja oba muvubuka simulabangako physically bangambye yagiremera naye byempulira yali right okugiremera banga waliwo obunnanfuusi bungi nga Julius aneetika empala nawe etandikira Julius nga neetika ngamba Julius yandinkubidde bukubizi essimu oba najja mu kamera nangamba Junior wayogera bifu gwe nayo leeta obujulizi gwenze nendeeta obujulizi bwange omanyize nze wemba ku mazima ogafiirako mbeera okugayimirirako obwomu kubanga nange omuntu bwanjogerako amazima osirika Zubeda ogawange okasita ge mazima tegaluma akubidde Kasuku amasimu kakati okubira Kasuku ngaani ngaze yakwogerako wembi nali nsubira Julius akole show ampite ntule wano naye atule wali ng'oyogera wange njagala odde mu kamera weetonde wandyetonze Zubeda nga neetondedde abantu wano naye obeetondya bw'obeetondya baddamu ensi ono gyetondera paka gimalayo nedda bambi waliwo kale abantu betwogeddeko ng'ebintu bituufu naye nga bireeta damage mu bulamu bwabwe zinoona abakazi bampise bampeeko omukazi omukwatira mu loogi fe ababeera ennyo mu loogi muyisiŋŋanyizza naye nga mufumbo omukazi n'akuza wabbali ga Junior togamba bba wange kubanga tonsabangako sikummanga kyola natabukidde kire ekiwala kiwini kya wini wa mami nakisabako ne kinneematirako mu inbox abakirya baakasanvu wali ogenda kiwammeka 30 kisasula omuzigo Zubeda simuwadde abaana babalira oba omuwadde abaana bali ku university babalira chips chicken yakasanvu kati okitabukira lwaki lwa Ghana kyagenze ne kinkunamira wano mu acidic vocals wabadde maaso nabadde maaso kiraga abayaaya abatalina kye bakiwacho mu kifo ky'okubira ganza omugagga ebiwala ebyo baani abiroga kati ndowooza wawulidde fitina ku mutima kasajja kyampisa bubi kati empala naamwe ne Julius evaawo weeva munnange kati ate Muzeeyi Magala biyingiriramuwa kakati Muzeeyi Magala mba ndi ewange tatange yakafa because yafa lwakubiri tomorrow on Wednesday Magala ne Julius batuula omanyi bw'oba onaakola program ku muntu soko otegeera omuntu ono gwe nnyenda okwogerako ali mu mbeera ki Zubeda bwe mwogerako agenda kitwala atya Zubeda ze singa Muzeeyi Magala bandiscussingako about my life nga they have not included because tatange yafa tasobola kweyogerako bwe yali ng'akyaliwo lwaki tewabimugamba bye wali oyagala omugamba n'alaba oba akyuka oba takyuka ye bye mwali mugenda okunjogerako kwabe banjogerako nze Zubeda saaboogerako era sina programu n'egyo bwe nali njogedde ku Magala nze nali simanyi nti gyali nga badda ku programu nga bagamba olaba omusajja yakafa naye ng'olaba namwandu yeekozeeko nnyo 90% yabasebba ko kiri ki Julius ogamba maama wa Junior ne baseka ne basooka bagamba kiri ki Magala ne kigamba oyo omusajja abadde mubi nnyo abadde avuma Mengo abadde avuma biki ekisajja kyayogera bubi ebintu ebitasaana omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno Zubeda tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ne tusirika kubanga ne mutandika saasira family abatakyasobola kweyogerako ne bw'omuwayiriza batakyasobola kukola ki kwewolereza kweyogerako bw'oyogera ku Buganda
tuli mwogezi wa Katikkiro si gwe mwogezi wa Buganda kitegeera kati ekyo bakikolanga ggwe ate maama wano baali bamuyingirizaamu gwa akumadde saakalaba ate bansindikira videos nga nsirika okyali mogamba kamala okuziika taata bano nja kufuna obudde mu kiseera ekituufu mbalagero mbaddemu kitegeera Zubeda bwonjogerako ogugo guba guwedde kati ogwange gwe guba guddako okuli pulayinga ate tosobola kumala kummanyiira nompa engeri gy'okuddamu naye Junior kale wandiŋŋambye kino gwaba asazeewo Zubeda tosobola kukuba ssasi lisooka n'osaba emirembe kola kiri oba wakikoze okola ki otegeera kati ne ŋŋamba Julius ono tanninze nakungubaga atandise okuleeta abanvuma konze kale ne tutandika Zubeda nzomanyi nemba wemula bulungi okubawo omugenzi yandekera akatabo k'obuwemu nzijayo kigambo kimu ku kimu ke yasomanga yalina akatabo k'obuwemu walifu y'Oluganda nze kuga nti olinga kino ekyannyo sikina mbuzi Zubeda ndi mukambwe nnyo nga nnwanira ebintu bisatu sooka famire yange awo tewaba advice awo siweebwa magezi ku famire yange oli waddembe okujja oŋŋambe Junior totegeera kwa amagezi sirakyengagaza nagakuyamba ebbanga liwabeera obusiru bw'oba oyagala kugwira ddalu ku famire yange tojja kikkiriza oyagala kugwira ddalu ku baana bange oyagala kugwira ddalu ku husband oba olina omukyalo oba omwami tokkirizanga busiru that's no goes on awo nange sisaagirawo kati oyagala kugwira ddalu ku taata wange afudde luyale olaba gwe atakyayinza nakwogera sinaba nakumuziika ng'ojjoteka wali fomu kubanga bw'oli mukulu omeze envi mabina weetaaga bulaka sample okudayingi nti ebigambo wakozeseza binene nnyo ku musajja byayiseewo mu kamwa omusajja mukulu akulira kika kyewaabwe taddangamu okummanyiira naye abantu kuno bakunyiigidde wakirabye abaki abantu banyiize ne bagamba osuse w'olina okukoma abantu bakuvudde bulijjo batera kuba ku sayidi naye abantu Zubeda kampiseewo buno obubaka biseewo buli kiisi nti olowooza nti oli wa kitalo nnyo mu bulamu bwange kwate kuba otambula ogende nze bano bonna bogamba bana bali wana basiga obugi tebangasa mu bitabo baleta setemeka Zubeda bakuwa views bakikola ki bw'ogenda ku TikTok nenfuna mmeka tebakuwadde ekiwologoma wano ekiwologoma gwe wakyewadde kati abampamba manyi they are already your friends they are already my friends Eka kati gwe munaku goŋŋamba ekigwe munaku atasobola nakwegulira nti omusajja omukulu alina n'abaana mu kitaawo akuzaala anzaala agenda azaala ennyina abanzaala sibamanyize topa bantu bamwe abo banakunaku bamwe bemujja muzuŋŋana nabo mukulu yakulira ekika kyewaffe omukulu weewe ekitiibwa bwodda mu by'abaana bato nja kusabula Zubeda nze sizanyirwako omukulu owange yafa omukulu yafa namuziika ate bwe nali muteeka mu ttaka nalayira nenga ekitiibwa gwembadde nkiwa yoyo mutaka kyagenda abakulu mutaka kati gwe jangu omanyiira owange yafa munnange ye mukulu gwe nali mmanyi kati gwe jangu ng'ojja onsinikirako ebinnya ebyo naye bagamba nti ono ensi ejja kukukuba ejja kukola ki ejja kukukuba onoobeera kati abasajja tomanyi gye bagenda tomanyi biki bye bayinza kukukola nti wandigenze nze taata wange nga tannafa yansala emisala ekabina egy'okunteekako eddagala nze eno yonna bansalaasala dda Zubeda nina enkofu zaki zakunsiiga ddagala lyakundoga tologeka wano ninawo ery'amaanyi g'ekisajja baaliteeka mu musaayi kunsala so amakulu bino bebagaa nti bannange Junior omusajja ajja kukola ekintu tolina byotidde naye bw'omala obbavumavuma bo totuulako wali eri n'ogamba nti oba wano mpiseewo
wawe bakoma bo we bagamba we bakoma mpiseewo wawe bakoma mwina kakaato omwana John yoyiseewo nnyo wawe wantegekera okoma tewali tutandikirawo Zubeda nze saagala kamanyiro k'abanna Uganda bamanyira abanaku abo bamanyira tebamanya muntu kyayita tebamanya muntu kyakoze nti Sudiru yanjogeddeko wava muno yanjogeddeko wandigambye nti naye abanaku bamanyira nosanga obuwala buli Saudi Arabia buli mwomani kali mu bed space. My advice to that boy gendo advising ennyoko I built my house at 24 years. Wazimba denyo. Emyaka 2 mwejo. Nga bagambe omutata we yabadde akubeezaawo. Kati yavuddewo kandabenga bwe nabona. Omanya abanaku bano balooza ati boy bafiirwa ba kitaabwe. Ne babonabona mbu naffe tujja bonabwe. Nesekereko mama mutabani w'omufu owange yandekera mataka. Gwoba wo yakulekera bijja. Yakulekera Nsasi owange yandekera mataka. Ndirandi road. Nandekera n'ennyumba. Bagambe ennyumba ya mama wo. Yaki? Nyumba ya mama wo. Iye. Mudame Eliani. Elia kitaawo. Eriri wani alina. Gwe oba bali. Wali somye mudame chebi. Na uli abyogera. Zubeda kyekyo kamanyiro kamwe. Tumanyira. Nawulira. Okuva kwani. Kubana abaana babera ku social media. Kati Zubeda kakubulire. There are people who matter in my life. And those who don't matter. Kati bombolia they don't matter. Abo nja bakuvumira. Nja kuvumira abana ku social media mbawe mulewe. Sabo badde bamanyi tawo bwe yafa. Bakumaze. Era ne bagamba omumwago kati bagusibye. Ne bagawo agenda kuddawo oyo. Tutekewo abiri nga n'ennyendo yako satu nakatandika. Kitawo yali mulwadde n'ogule emmotoka empya. Engeri bannyabwe gye baali bagisonze nabo bagende bagule. Ne bwe mba nali yazizze. Ndi ku mabugondia. Era talina mabugo totawana kunkubira si. Wakola live nga wakatandika okuddadda ng'oli ku Laibena. Abantu ne bagamba naye ngo ojolonze nnyo kungubaga kwa kitaawo. Odde otya ku Laibena mu live. Mu damage. Yabalekera damage dirwe nino kungubaga ne wenkoma. Wakeeramu okuduula, wakeera okuduula. Linda di. Dwe nino kungubaga abanaku abo. Akyebagamba nti wakeera odduula nga wakafiirwa. Nakola ki? Okuduula. Kati okutera Ibena oduulira abatalina. Lindako. Bwe sitaduule nali nja kuduula ddi. Nga wayisewo ebbanga ng'omwezi. Abantu baali baagala odakuwale mwezi mulamba. Bantu ki bungamba? Abannayuganda. Malinga n'amazzi. Kyombolera abannayuganda. Nze nja ku bannayuganda. Gora atunda ice cream. Zola ku business. Zubeda mwa bategeka ebivu. Ice cream bakoze ki? Zubeda mwa bategeka concert. Zola ko tutamala abayita mu concert. Songa tobeguya. Zubeda alina ko tejagala obwemupi. Ati bamanyire mpola. Sirya ku bannayuganda. Sente za zina jeziva. So kati ndowooza abantu baali bamanyi obawonye naye n'abantu wano bovumye kati balina kye baali bakoze. Mu bantu benvumye mu bantu abagaye muri mu genocide. Muri mu genomoze. Muri mu president. Gwenyenda oku meeting very soon. Ogenda meeting a president. Lero gwe. Ogenda meeting a president. Linda ko ojja kutegeera tamale ya. Ngo bufaananyi bufulumye. Atolo twogerera. Nja kuvumira abanaku bano. Kati gano kyali mabaga. Ate kanve wa president. Gano mabaga twakatandika. Benweze. Nati bagamba nti gwe linda ngene Uganda ekyuseemu. Nyina bamama bawe bafenze ku ngate yakyuka enakyukira kunze amba baina bamama bawe bali kiruddu bagwadde ensimbu bagudde ddala lwaki tebaconcentratinga kwe wano buli family ine ebizibu byayo abantu bava ku bizibu byabwe ne bajja balingiriza Junior buli kyenkola ebeera public debate nze serebo nze kali mu Uganda ani yaganti oli serebo nakulaba nako mukwano ngero otuvuna blutiki ovumye ba YouTuber bajina bo ate tujirina namwe mutekeyo baba Zubeda nomwe muloza nze nyini wa TikTok zangi yanga ne walimba tiwayogera naye yakubira bulunoke
zanga yanga omuchina namusabe namba yo nangamba gwejjoniya nga yenze mu China nafuna interpreter ne bapa bluetooth nze Zubeda sicheguya nsensi ye neguya sanyusiza nnyo abantu sina kyenfunye kati wasaze obanyiza bunyiza bali banyambye ki Rema yakola ki namuza amuza yakola ki ne Rema bo bali bankoledde ki ati kati uvuma bacho enzo kwa rent bayine mbaga yabwe bampita tebakuyita Zubeda tutandika kutubuza abantu nobutakuyita kikunyiza ate kalera babwasa kama nze mu byenyo bulijjo mmanya ebintu byoyo byovumira abantu birya ndino byamaanyi just butakuyita ekyo kivumya omuntu tebampita you are not invited because tebakumanyi kati bandeke mpa opinion zange era we bankubira naye mbavaako bambi webali nabata so omuntu gwe bwakubira Zubeda ota omuntu nga you are not my friend omanyi lwaki abayimbi bajja nga nfiiriddwa because they are my friends ne tujja ne baganda parking emmere ku mufu Zubeda mwebale kujja mwe bange mbu nenzija ne foko n'endya emmere bannange ate gwe watandika ebintu ebyo gwe kennyini kuva wano ku studio bwe tutawaayiriza gwe mwannyinaze tunaawaayirizaani kati laba ne ku muzeeyi ng'afudde era ne bampayiriza bwasibe twajja wali ne tutudde ne bajunior tutudde ne bannange tubeeraawo nali naakeebaka kati va ku ebyo najja ogwasooka nga weebase ne tukomawo ekiro saawa eyo oba 6-7 emmere kyeyaliwo ey'okusiba ng'era weebase neebaka Zubeda nayisibwa bubi nnyo paka nakati sinna nati ne twewunya otulo otujjeewo nakoowa jukira tutange fe abamujjanjaba bambi mu ddwaliro kati twabeera nnyo mu ddwaliro ne maama wange kubanga yalwalira omwezi mulamba nga tetwebaka nga watambulanga ngwakakasa teweebaka weebakanga tugambe mukadde ayinza okuba nalyanga nnyo ebyokulya bye gwe weebakanga era bagamba naye maama mulekwanga anyirira ng'ogezze omanyi bwe walwaza ate wagejja yagejja nnyo munnange ate mu ddwaliro we nasinga okugejjera kiki walinga onyo ebyokunywa by'omulwadde n'emmere yagimpanga ali talina appetite era nga ngamba Junior sirina appetite ne lwaki otuula bw'otyo lwaki otuula bw'otyo abantu balabe ki bagamba atunda ayolesa yamazaawo amangu Zubeda ffe tuba tuze ku interview zino nga tulina ebigendererwa byaffe ogikola bukozi kwogera abantu baba baagala kulaba wano nti kyana ekyo kyabala gwe weetundira ebyaddala weetunda ddala ebyaddala oba kati wabivaako sikwetunda manyi value yange Zubeda sikwetunda Shalom yeetunda manyi value yange nze bw'ojja nga oli muwala n'oŋŋamba Junior I love you nga toyina ssente genda oyagale ku bazadde bo nze Zubeda kugina emyaka oyinza okujja nga nsinikirako ebinnyombo oli mulaavu tubadde tukyogerako ne Kasuku nti wandiwasizza n'obeera n'omukyala eka n'obeera nga bw'ova mu kibuga oddayo oko n'ofuna omuntu akubugiriza kwegamba n'obusungu buno obungi bujja kukendeera Zubeda balaba ennaku zino njagala omuwala nga musava oyagala bakazi banene kazi ebyo bannange bimmalamu ekikazi kyajjawo omulumbe nga kinene kirina ebbere bweriti kati ove ku byokungubaga katono nve ku byokungubaga ekyala mulumbe abantu bagamba walabanga nnyo abagagga olina engeri gye wali obawerekerangamu Yasini bwe yajja olina engeri gye wamubugiriza na Ameria n'omubugiriza bannange ng'obugirize abagagga naye ng'abaavu abanaku obalabire no gamwe bale kujja bambi ekitabo ky'amabugo nakiteekera ddala mu mulyango kati gwe wakola accountability y'amabugo waliwo abali bagammanja kye nabakola Zubeda ebbugo accountability lyaleeta obuzibu mu family leka mwana wange osokola bigambo
waliwo abaali baagala ku bbugo n'otabuka ebyobuwemu ebyali awo ebyayitingana ku ssimu n'okolera jokes mu sister wo mbw'amaaso n'osekeramu gaali gakola gwe twali tusuubira okujja ogambe bannange ye bannaaye ne kino ekikoko gwe Simon naye jangu ogoba ebikoko byo ekikoko kirowooza ndowooza efaanana loni ono omuntu omusiriikirira n'olowooza nti kameramani wa Kasukulu sister wo wamukoleramu jokes abantu ne bagamba you wouldn't do that to your sister sisita basista nina bameka nina Bridget ali Kyengera nina Winnie ali Kyengera basista kibongamba ono omwana ono omuto sister wo eyalwala amaaso nga mumwambaza galubindi mukozi oyo omwana n'erinnya sikyalijjukira Malayika wadde ngamba ono Malayika Malayika sister wange Malayika mwamwambaza galubindi n'alwala amaaso n'alwala nga mwetaaga galubindi za miliyoni 4 nga yalaba nga ani yali agenda ozigula abantu gundi John nga za miliyoni meka nya amaaso gaali gamuluma mulwadde w'amaaso nga gavaamu omuliro mulwadde w'amaaso naye kati waliwo omuntu yamwambaza galubindi omanyi abaana abo abalwadde b'amaaso bw'omuteekako galubindi z'endala asobola okulwala bambi tewagendayo kulaba ku muganda wo bamwambaza galubindi tokimanyi gwe fe tukimanyi gwe tokimanyi ate Zubeda tewalaba maama wo ngazze ng'akyogera ng'onnyomeza ate ebintu mwana wattu ng'oli informed nnyo than the family member kakati olwo galubindi bazimwambazizza amaaso gazimbye talaba gavuddemu omuliro gavaamu amazzi baba ga miliyoni meka 4 galubindi kati olwo ngani agenda ozisasula nnyo John mugagga nensekereko maama naawe alaba jjeno wali osobola oba okukwata ku mabugo ge baakwa amabugo mangi n'ogamba sister kamugulye galubindi naye tukulaba mu live ng'oseka nga mabugo ago kuliko gula galubindi z'abaana b'omugenzi nedda kyajjanga emergency kaakati nno bambi Zubeda tatange yandekera obuvunaanyizibwa bungi nyamba nconcentratinge ku ebyo lindako Junior tosobola yamba sister wo mulala ate gwe ogabyeko tisobola kuyamba ogambye bwajja n'oseka nakulaba nga bwe wenyula ne kiraibena bw'oseka ate kakati zo nga yennyini storage oyogerako naye nga bw'obwatika bw'oseka kye kyali kisesa kakati ongana okuseka Zubeda nedda kye kyali kisesa nga muganda wo mulwadde muganda wange ki mulwadde nga mulwadde nze yamulwaza kati gwe bw'olwala goba weerwaziza kati kugamba nze yamulwaza Zubeda nina abalwadde bangi ne mama wange anzaala mune yalwala naye gofa kuba ekyengera bokka lindako ne mama wange anzaala yakola ki yali tayinza butalwala mukadde yali tayinza butalwala nina ebyamakulu bingi toli ku galubindi bye nina okuconcentratingako naye galubindi ezo emmengo wano bazitunda emitwalo 2 kwa Zubeda nkugambye nina ebyamakulu mama wange yalwala sigoga eti mama wo mwana gwe n'alwala n'otamutwala mu ddwaliro Zubeda naye gwe mwana gwe oli mulenzi naye oyina obujja ate bujja ki kati muganda wo okubanga alwadde ogamba mbu walina ebizibu bingi naye yamala n'avaayo ne yeebaza John nakola ki n'amwebaza n'ayeetonda n'okwetonda kira kye kyamakulu kye yandikoze kubanga wali awo kuvuma John kyali kya busiro yamala naddamu okukategeera akatono yamala neyeetonda n'agamba nsaba kunsonyiwa mu galubindi ze ez'emiliyoni 4 whatever n'ategeera nti ate baavuma be balina omuyamba kasita yakitegeera n'amala n'agamba era baayambye omwana nakola ki n'agamba baayambye omwana badde manyi baali bamuyamba dda nga bamuwadde miliyoni 7 State House yamuwa 5 John n'amuwa 2 nange nemuwa lwaki teyagula ku ezo anti zaali za 4 lwaki teyagula ankoye tibamuwa miliyoni 7 ate ziba ziggwawo bwakwatako ennyo omulundi gumu nalinde munteekateekeddako yalaba babawa amabugo tebamuwa anti munteekateekeddako nga tuvudde wa president bonna abaana b'omugenzi bajja kuyambibwa we bali tetulina mwana gwe tulese mabega naye just nti abantu baffe kulowooza nti be baafiirwa bokka kulowooza nti amawulire ganaabayamba nti amawulire gajja bayamba otandika ovuma ate abandi kuyambye kubanga bw'ovuma John nange oba onvumiddemu
awo ogirawo noseka ate kakati ze kwatagane nawe nga wavumye mukulu wange bwagamba nti nze amusindikira abamuvuma nsekera family si bwetambula Zubeda bw'oba omwana mulwadde mukwata omuwe baganda be ewange wanene naye bw'olowooza ati omwana ojja mufuula business eyali azikuwa yavaawo nga godde eri ng'oseka ye yali abisobola ebyo omukulu mune ye yali abisobola nga sente azirina tamale abakazi nga bamufunangamu sente abo bamaama ngenda Dubai kusiibula simanyi nti muyinza okubayo ne kasisita kammwe akato bwe kati ndiye bali bangi si yoyo yokka batusiba batuleetera abaana era nabagaye bafune gye babakola ki buli omu omwana abeere gyali awaka wanene ogambye leka baleete abaana ewaka wanene be tumaze okugjako DNA mugenda mu DNA bana abapya be baleeta si kibi si kibi kubanga tuyinza okulabirira abatali ki buli omu waawulira nti family egenda kufuna ku ssente waliwo n'omukazi ali mu katale awo yankobedde essimu Joni yannina omwana wa kitaawo nsuubula mboga ne mugamba madamu sinze mukulu wa kika lwaki tewamuzeemu bulungi gomanyi saladi zituba tugenda kukola emikolo bw'ofuna omwami omugagga Zubeda so if you marry a rich man use that time to make business for yourself bamulekwa nabo bayina ebizibu ne John ayina ebizibu byemusajja wa naye baba John kyemumukola abani mwenna buli omu agira ati John naye bambi ayogera bulungi muganda wammwe oyo ayogera ki nalaba abawala ne bamwepikira mbu I need a John in my life mbu is he married ali married ngo bakutudde emitima nzaaliwo tebakwagala nzaaliwo tebakwagala bakugaana kati balaba John ko bali bafiira buli omu agamba bannange comments bannange John mufumbo I'm the one who has remained bali yemunsi nze saa kumanyira kati family tena kuyitako ku bino ebyamagala ebyaki eyali ampita yafa nzeyisa tena kuyita eyali ampita yafa ngambe ekitaata mwana wange leka ceasefire baveeko sirika lwaki tebanvaako bo ne basirika family y'amagala yo tennamuyita kati muntu mukulu ng'okyali mwana muto omanyi eno eseyinga egamba kati Junior nti omuntu omukulu ye bwakusobya mu sirika weewato magala ki kyatalina kyesitalina bagamba myaka kati bali ku myaka bazadde bebe basalawo okumuzaala we bamuzaalira saalimu nange abange basalawo okunzaala kati ebintu by'emyaka biba by'abazadde bo when they feel like to produce you ekyalwa kiwamuwadde ennaku omuntu omukulu nti nkuwadde ennaku bweziti bw'oteetonda aveeyo anneetondere bw'ateetonda nga tudda ku stage 2 yeriwa walabika tamala omuwulira buwulize ggwe stage 2 niye manyi buli muntu yeebuuza gye wava buli muntu agamba naye wannange omwana ono yavaawa najjanga ddyo engeri gyensula ewaabwe bagaye tebanzigulira gamba abanaku abo tebanzigulira nga nzizeeyo ewaabwe abantu bawulira bakooye engeri gye banzaala Zubeda kati obulamu bwendimu nyenda kukola buli kyenjagala tatange mani yali aŋŋaana okukola ebintu bingi dayira wallahi taata oyereza okugamba tokola kino n'okireka Zubeda nga nalina kumpisa nga waali nga yakutuuza mu misango musajja wowe natuuka nendaba ninga oba yeetonze nnyo musajja atukulwa omwana kati engeri gy'ataliiwo nemidduwa bagambye bagenda kukusiba anti luli yabadde akujja mu makomera yabadde agaana nti baneete kukusiba kambasabire kooti weezirinja genda bayizewo kati ku Zubeda olaba ekintu mu nsi ky'obanga weerinda kufa na kkomera kwasi buli ali mu kkomera ati ekyo kyotoyinza kyalina kye yazza ekyo kyoyinza kye waliyo n'atalina musango gwe yakola gyali so you're ready nagambye nti bwe naziika taata wange Junior oli omukadde gwe mwali mumanyi namuziika Junior bamukubira amasimu mangi ayina gwe yalese mu lodge kamali bawa akasembayo tuve wano akasembayo buli anjagala anjagale Seeguyansi buli atanjagala atambula agende era oli waddemba okuva ku TikTok yange okitegedde siina gwe mpita Zubeda
sikyagala banaku kummalako mirembe. Anvuma nja kumuvuma. Anjagala anjagale, atanjagala sina mpisa ndekanga bwendi tonyamba. Bwondaba ngewa mmongobanga. Sagala kamanyiro kabanna Uganda. Mumanyira abantu, muvuma abantu, timwagala kubavuma, ne mwekweka mu bwakayaka, zedi mukulu omukulu gwa kulira kika kyewamu. Buli wojja mu camera, respect others, they'll respect you. Respect is two-sided. It's not a name. Jokera ne wewa. Manyiro ojja kumpulira. Musibe bulungi mweraba.